Amaddala gwe bukyako yeggulira bw'alimwa ng'oyo kifa ggulo. Bataayi ne leero ndiwe Namataba, omulinda ateera ndiwe Ntebetebe, omutaka natudde dda. Ndyoke wamma nkuteregere ebyankuyege Tetya Ssabo eyali omuzira mu kulwana entalo naye bw'atuuka okufuuka ow'ettulu kyokka ng'abiri ng'ali katebuli nga nkumbi. Mbu naye engeri gye yatindigamu olugendo lw'obwomu ayolekera amaala g'ow'ettanda mbu yafanga akabalaga akeesolimya mu musunku obwako ne bukoma. Ebyengeri eyo bwe ndidda kwe nditandikira ng'ekitungotungo oboolyawo kimpadde ekyanya wamma ow'ekiwenene kyawe ennoga okwongereza kulukulu. Nze battindira bba amaga kaddu baligeya nkoona. Leero tuli mu akutemyako. Akutemyako leero akutuusiddwako mukadde waffe Jemba Richard. Jemba Richard weebale nnyo, weebalire ddala, n'olwekyo naawe okyayinza okubeera omu ku abo abatutuusaako akutemyako oba okuwagira akanyomero kano ng'oyita ku nnamba eyo gy'olengera. Bassebo ne bannyabo leero bino byolaba biryo. Bino byolaba biryo. Edda waabangawo omukolo gw'okulumira empambo. Omukolo gw'okulumira empambo gwategeezanga kinene nnyo nga bw'owulira. Nazzikuno omuntu bwe yafanga oba nnyinimu baatoolanga ensujju ne bagyasaamu ne baggyamu emiramu ebiri ne bagiteeka mu ngalo z'omufu mu mukono ogwa ddyo. Emiramwa gye njogerako gye gino gy'olaba. Baddiranga ensigo zino azolaba ne bawa ono omwana abasigaddewo omwana omukulu n'alyoka azitoozaamu omumwa. Bw'amaliriza ekyo n'azigaaya ne zigonda n'alyoka azifuuyira ku mulambo, era endala ezasigalanga mu kamwa n'azifuuwa ku mukazi omu ku abo abadde baka kitaawe. Awo omukazi oyo n'asituka naye n'amutwalira ddala. Ekyo kye kyategeezanga nti nnyinimu yazaala omwana ku nsi. Naye bwe yabeeranga talina mwana nga tebamulumira mpambo. Empambo ze zino zenkutte z'olaba ebiryo. Era oyo bwe baagambanga nti agenze n'eggoogoonyo emagombe. Eggoogoonyo emagombe eyo yagendanga nga tazadde, n'olwekyo obutazaala mwana lye baayitanga eggoogoonyo. Olw'ekigambo eky'obutazaala kyavanga kibeera eky'ensonyi. Era omuntu oyo wano ewaffe tumuyitawo w'ekibamba. Ekibamba ye muvubuka akeera enkya n'afa naye nga tazadde mwana. Guno omukolo gwategeezanga kinene nnyo. Kati gwadiba. Lwaki gwadiba? Obudde buno abasika babeera baana baffe. Omwana ate tayinza kuddira n'atwala maama n'agaaya ebiryo bino, ate bw'amaliriza okubigaaya n'abeera ng'abifuuwa ku maama n'agenda naye. Naye luli edda eyatwalanga oba eyasikanga yabanga muganda wo. Omwana wo teyasikanga. Omwana wange ku baana bange bwe mba nga nvuddewo tasika, wabula ate muganda wange era yakolanga omukolo guno. Kyova olaba nti obudde buno gwadiba. Bassebo ne bannyabo muzaaleyo abaana. Omuvubuka wano bw'afa nga tazadde tumuyisa mu kituli ne tukanyuga eri, tutemana kituli mu nnyumba. Okuzaala Abaganda kye bava bagamba kwe kuzuukira. Alifa tazadde talizuukira. Era bw'ofa nga tuzadde baakuyisanga mu kituli ekibotolwa emmanju w'ennyumba, era toziikibwa ku kijja. Lwaki? Kuba oli kibamba. Oyo gwe tuyite ekibamba mu Luganda, omuntu afudde nga tazadde. Toziikibwa ku kijja, tosikirwa. Era ebintu bwe babigabira buli muntu abeerawo ku lumbe n'atwala. Omukazi omukolo guno tigumukwatako kubanga takkirizibwa kukwana musajja okuggyako bw'abeera mu mbejja. Guno ogwo gwe gwali omukolo gw'okulumira empambo. Bassebo ne bannyabo bino ebiryo ngenda bisiika. Kati bw'obisiika n'otandika okubirya nga bisiike, ze tuyite enteetere. Enteetere biyamba ku baami abatalina maanyi bulungi, n'olwekyo ababyetaaga naawe oyinza okubira ng'onkubira. Abaayi
omukulu kyalaba nga atudde, omutwe akiraba alinnye ku muti. Bino nno kanjire mbeere nga mbikondekera wano. Kituufu wamma omusango gw'ennyama tegugwa malojja, owejjukulira mpitaako.